Wona osizira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero nkubuuzaako nti wasibye otya afunye okusoomozebwa nkusaasidde. Ofiiridde olwazza n'okusoomozebwa okulala asobodde otuuka ku buwanguzi bw'enkuyozaayoza. Olunaku olwaleero nze twogere ku Mukono municipality. Nnyina munnamukono ate nga munnamawulire Martin Kimbowa. Tugenda kusunsula n'okusensula ensonga z'e Mukono. Naye nga tetunnaba kubeera nga tuzitandikako nkujugiza essomero lya Sweet Valley Islamic Nursery Primary School. Essomero lisangibwa Kibajju Eddege ya Bombo. Lya Nursery mpaka kibiina kya musanvu. Ku kibiina ky'omusanvu balina center number eya UNEB n'ey'eddiini. Environment nnungi esomesa omwana asoma bulungi, abaana balya bulungi, abaana basula bulungi. Computer lab weri ku ssomero n'eddwaliro weri ku ssomero ebisale bijja mu buli nsawo ya muzadde. 700 808 882 ne 0786 0M6593 ze namba kwogenda okubeera nga ofunira aba Sweet Valley Islamic Nursery and Primary School Kibajju Eddege ya Bombo. Martin agenda kubuuzaako tugenda tandika okwogera ebigambo. Martin buuza abantu. Nkulamusiza wena gy'osizza okubanga otugobera omugobereza emikutu gyaffe gyombi mwebale kutugoberera. We twakola ku Mboozi ya Mukono gye buvuddeko awo twabasuubiza nti tujja kudda naddala ng'ennaku ez'akalulu zisembedde okubawa update ku reese engeri gy'etambuddemu. Kitukoze bulungi nti tugenze okomawo nga Kyagulanyi Ssentamu yazzeeyoko ne Mukono ne wabawera ebikyuka so kiba kituwa program ennungi nti tuba tugenda okwogerako biba authentic ate tuba tusinza ku mbeera eriwo eyabaddewo naye ebadde engeri gy'etambula bukyanga campaign zino zitandika. Tubaagaliza program ennungi. Martin Kimbowa njala tutandikire Mukono. Kiki ekyazizza President w'NUP e Mukono? Ekisooka Kyagulanyi Ssentamu si Kyagulanyi Ssentamu yekka but bonna aba presidential candidate babadde bakozesa weekend nga baddayo mu bitundu gye bataasobola kunnyikiza bulungi. Ewamu gye bataasobola kunnyikiza bulungi ewamu poliisi gye balemesa okutuuka mu bifo ebimu. Actually yali program y'akakiiko k'abeekulonda nzijukira nga Mwami Paul Bukenya ayita Kyagulanyi nga mugamba nti bw'oba oyina ebifo gy'otaasobodde kutuuka jangu otutegeeze tukole arrangement oddeyo. Era ekyo yazzeeyo Mukono ku arrangement y'akakiiko k'abeekulonda empya kubanga mu nkadde mu roadmap gye baba bafulumiza yali talina kubeera Mukono naye yasabye ndowooza ddeyo ebyali Emikono abagoberera campaign ze zasooka ebitundu ebimu teyabituukamu. Dala ye Mukono eyasooka yali erina kuggwera Ntaawo. Entaawo teyasobola kutuukawo. Yali alina okugenda gye bagenze kati eggulu gye bagenze eringa ekatosi ne babakwatira mu kibira emboko n'eseka omuggo ne gukaaba ebintu bino atasobola kubanga abiddamu. So ndowooza yakirabye nga Mukono asaana okuddayo okunyikiza. Then n'ekirala nti ne reese ye ya direct MOP nkalubumu kati ayinza okuba nakyo kyabadde kimu ku nsonga lwaki yazzeeyo Mukono. Reese eyo eya direct MP w'Emukono mwe muli Betty Namboozi Bakireke naye erimu abantu bali 12 mu abo 12 abavuganya ku kifo ekyo mulimu abantu nga 7 nga bonna babaddeko abakulembeze ku kifo ekyo oba mu bifo ebyenjawulo ebisalawo mu district y'e Mukono. Kale nga toyinza kuba underestimate nga mu abo nga mulimu ne current the woman MP owa Mukono Ajati Anifa Nabuka tosobola mu underestimate nga mu abo mulimu ne yaliko ssentebe wa district eya Mukono abadde actual current ssentebe wa district ya Mukono Bakaluba Mukasa ate nga yali MP wa area y'emu eyo kwa Namboozi akati akajja ku Bakaluba. Mu abo nga mulimu era mulala era yali ssentebe wa district eya Mukono Andrew Senyonga. Mu abo nga mulimu yali mayor wa district eya Mukono mayor wa Mukono awo omukulu Jojo Fred Kajimu Festino. So kyegeza abantu toyinza kuba underestimatinga oba wekibanga special gifunye okuddayo nyikize oba olina okuddayo. So kitegeeza nti ng'ogyeko ebyo Bobi Wine ogendayo naye n'akalulu k'Emukono tekanaba kulaga direction we kalaga. Yinza okuba nga laala y'eggulu yakasazeewo naye nga ennaku endala zibadde eziyitaawo zibadde nzibuzibu nga tekanaba kusalawo naye kati nyinza okusinziira ne ngamba nti laala y'eggulu eyinza okuba nga Namboozi ekamuwa naye nga ka 6 omanje tana escape awabulwe kero okubuuka wanzo yita si eri imagine enene nti omuwanguzi afunye emitwalo 8 owokubiri afunye kasanvu onfuna bulungi si yeyo kijja kuba
muliro ku muliro bampa ku bampa lyanda ku lyanda era nga byasaliddwawo ebimu ku factors ze tujja okutundiriza asazeewo baze ndowooza nze nzasazeewo bana bino abantu ba MS muvuma naye nze bino nkuwanze bwe ndowooza nga munnamukono nga munnamukono nga munnamawulire nga munnabyafuzi byonna mbadde ngambiraba nkuwa okusinza ku kyabaddewo n'ebigambo tugenda kubiggayo ebigambo ebyayogeddwa ku laala eyo oba yabwe tulowooza nti bye byasazeewo Kyagulanyi Ssentamu bekuta omuzindaalo bayiza laala eyo yabaddemu ekyenjawulo ekiramu balagidde Magoola empozi Magoola we yabadde mu ssaati eya white mwe bamulagidde anti tukyali laala endala zonna okugjako esigadde eri wakyaliyo eno Magoola Nansana kati ndowooza kola ajja ndowooza enkya wagenda okwosa enkya bwagenda eri ajja beerayo ku Mande nga 12 leero meka leero 10 kati leero wa 10 enkya ayinza okuba nga agenda awo zombi za lunaku lumu 12 za 12 zombi ava eri nadde zombi za lunaku lumu naye mbadde nkugamba ebimu ku bigambo byendowooza nti bye byasazeewo nambooze enkola yabwe ogimanyi nambooze okeerewa principal ovaayo naye mu mmotoka yakedde magere n'avaayo naye okeera magere obeera mu open roof eyo nga bw'owuubira ku bantu Kyagulanyi bw'awuuba kati mu zino olaala ez'omu bitundu bya Buganda okeera magere ojja naye oba okutuula ku mmotoka eyo kuliko kwoteekayo ba tekuli naye nze tetumanyi ffe naye nga yayingidde byatuuse Sonde n'adda wali eri we bayita mu Kiwanga awabaddewo akasaawe we yagenze maaso n'okubanga ate akuba olukuŋŋaana oba nga ayogerera naye nze ndowooza ebimu ku bigambo ebiyinza okuba nga bibyasazeewo akalulu kano Nambooze Kyagulanyi yakutakazira yagambye nti yayise Nambooze n'amuleeta mu maaso awo n'agamba nti omukyalo ono mujjukira bulungi nnyo bwe twafuna abantu be twatambula nayo mu nsonga z'ebyobufuzi Museveni n'abagula naye ono omukyala yasigala naffe teyagulibwa n'akira n'agamba nti tukuze mu byobufuzi nga tubigoberera nga tubiraba omukyalo ono abadde waali abadde menta waffe ndowoozawo n'amukubamuuko ku kyemyaka oba oluddewo naye tubadde naye tukuze tumwegomba tukuze tumulaba era talya bigambo bye bwe baagula banne bonna mubamanyi bulungi leero teyabogedde naye mubamanyi bulungi nnyo banne nga n'abamu baali mikwano gye naye ye yasigala nga ali ku muntu waki wa bulijjo so statement ku bantu esologa Nambooze yasigala teyagenda katumuwe so statement esobola kukola ki sokondeko katini twali tuyingira mu nsonga zino yalina abantu bangi betwalabirangako mwabamanyi bonna Museveni agenza abagula Nambooze weebale mukazi gwe weebale butatunda netukomaawo principal nga yayagadde Nambooze weebale mukazi gwe weebale butatunda ggwanga lyo kati eyo statement nga mu byobufuzi esalawo kinene Nambooze yandikomawo mu parliament ngera kivuddega nti kati obubadde bumuvuddevuddeko bwakomyewo ofuna bulungi kati ekyo ne kiggwa then Kyagulanyi n'akuba chemical yakubye chemical alina we yakubidde chemical kati gwe ngaatunula ebyomunda ffe abamanyi ennyo akusomera ebbaluwa mu bbaasa chemical gyekubye yadde agisindikira Nabukeera ng'agamba kati Nabukeera mumanyi bulungi oyo umane mpyaliko saawa zino owa Mukono district naye tikiti tebagimuddiza tikiti bagiwa Amaniyo Sheila Draville Namugalu kati Namugalu yalijjawa alirina ndiwulira alyogera kakati Nabukeera mu busungu obungi kangambe nti mu busungu obungi kuba teyakingamba nti ekikozesa busungu naye nze mba ndaba eyandibadde addayo ku woman member of parliament woman member of parliament najja mu constituency ng'agamba ono ye yannemesa jokera Nambooze ye kingmaker emukono mu NUP yasalawo ebingi ani alina ofuna kaadi ani gomba temujiwa factions eziri eyo ya kulembera factions eyo era bw'otuuka emukono factions gye ziri ne paka wansi ku mutendera ogusembayo wansi eriyo bakansala nti bamujjako kaadi yagirina lwakuba tabagira Nambooze eriyo kansala bagimujjako kubanga yaddamu Nambooze bubi eriyo kansala nti bagimujjako kubanga yakola bwati Nambooze osegera bulungi ku mutendera gyonna ne kucha meya actually meya aliyo essaawa zino owa Mukono bamwita Elisa Mukasa Nkoyoyo naye tebagimuddiza yava ku 3 yali ssentebe Gombolola
ebyegoma kwero C3 NUP yali ku Democratic Party bona bali mu DP NUP bwejja nasumuka nakwata tikiti naga navuganya ku bwa meya nabuwangula avuganya abuja kwani abuja ku Jojo Fred Kajimu obwa meya so awangulaawo kuba Kajimu ati yadda mu race Kajimu avuganya ba MP Kajimu avuganya gwa kubiri nga avuganya na Mbozi ne luli yamuvuganya ku DP era kati luli yali ku DP ne kululi yali ku DP luli yali ku DP ne akakofira people power kati ali ku DP typically DP so Elisa Mukasanko yoyo tikiti baji mudiza ngaye bakoze kunabukeera ofuna bulungi so bebimu kubiraga nti Namboze King Maker owa mukono ya King bebimu kubiraga nti Namboze King Maker wa mukono kati Namboze okusinzira kulale eyeggulo bwe nkugamba nti kati wendeta element ya chemical Kyagulanyi giyalese ng'akuba Nabukeera yagambye tulina bannaffe be tutawa tikiti naye bagenda bagamba nti tuli nabo era bwe mbadde nzija wano batadde emisanvu mingi mu kkubo nga tebaagala ntuuke eno bano batawa tikiti ngagamba nti bakonaivinze ne poliisi emulemesa okutuuka emukono bo bagamba abantu nti mulaba Kyagulanyi tuli naye olaba tazze na mukono omulundi mulala tuli naye so kati yabadde chemical ng'egenda butereevu wa Nabukeera nti waliwo bannaffe tutawa tikiti era abo bagenda batambula bagamba nti tuli nabo era bwe mbadde nzija emukono olwaleero batadde emisanvu mingi mu kkubo okunnemesa okutuuka wano bannange siyenze nti yeggwe waliwo agamba nti siyenze situuse wano nti otuuse kakati kitegeezeyo kemika yabadde egenda butereevu wani wa Anifa kati ate nga neggulo limu Anifa ne Namboze babaddemu abawagizi baabwe babadde ne sikafo esonde ekiro eva kuki ng'eva ku kiyitirirwa bazimbye ekitero kya Bobi Wine ng'eva kunnyaniriza because Kyagulanyi bwe yabadde agenda kujja ejjo abavubuka ba Namboze bateekateeka ekitundu mwana ayita Nabukeera ne bateekateeka Abanabukeera bamala okutimba ebipande byabwe akikyala Abanabukeera bye basooka bwe bamala okutimba ebipande Abanamboze bajja bava emukono ndowooza nga babagambye nti wano waliwo Nabukeera alina engeri ali mu kuteekateeka ekifo Kyagulanyi wagenda okuyita juke Kyagulanyi agenda branchingira Sonde era we yabranchingidde naye ensasage gye nkugamba yabadde Sonde ke kabuga Omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School erisangibwa Eddegeya Bombo Kibajje nga wakava Bombo mu town. Sweet Valley Islamic Primary School somero liva ku nursery okutuuka ku P7. Tulina staffu 2 eya secular n'ey'eddiini era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza. Tulina dde ne boarding abaana basuzibwa bulungi. Tulina eddwaliro ly'essomero erya Sweet Valley Medical Center, computer lab ey'omulembe tuyigiriza abaana ebyobulimi n'obulunzi tutumbula talanta z'abaana n'ebyemizannyo tubisaako essira dining hall ey'omulembe abaana mwe baliira emmere environment yaffe esobozesa omwana okusoma obulungi tulina center namba ya UNEB n'ey'eddiini IPLE ebisale byaffe bisoboka okuwandiisa abayizi abapya kugenda mu maaso ku kampasi yaffe Eddegeya Bombo Kibajje ebisingawo tukubire ku note 7 note 8 8 oba ku note 786 note 165 ng'oba omaze okuva mu Wakiso kekasooka ng'oyingidde Mukono district wansi mu Nakiyanja oyambuka ogwa Sonde so Nabukeera mu kuteekawo embeera yonna eyo bwetyo abavubuka ba Namboze bajja okuva e Mukono bwe bajja tewabaddeyo kira kyonna okujjako okulwanagana Abanamboze n'aba Anifa ekikono ne kivuga okakana nga abakuuma ddembe bazze bakiyingiddemu kati bano nga bagamba ekiyitiddwa kino temulina kikontrolinga ffenna tuli bannamukono ffenna tuli ba NUP kati ku kiyitiddwa kwaddeko ebifaananyi bya Bobi Wine n'ebya Betty ekiyitiddwa kiyitirirwa but wabaddewo embeera ebipande ebingi byaniriza omukulu ebipande bingi muka eriyaako so bano bazze babikunyulayo Abanamboze nga bakunyula ebya Nabukeera kaba Nabukeera nti emiggo giriwa emiggo ne gitabuka ne batandika okulwanagana so ndowooza information egenda butereevu ewa Kyagulanyi
nti eno jojja Nabukera akoze bati ne bati so onoba okutta akazindaalo mukube mu buswanyu muyisemuko ku kibooko era obuswanyu ne buvuga emboko yavuze ey'omuzindaalo bwe byebufuzi emboko y'omuzindaalo yavuze era Kyagulanyi n'agamba actually bagambye n'ogamba nti NRM ebawa ssente bavuganye bano aba NUP oba aba opposition so befuula aba opposition naye nga bakolera ki government bakolera NRM kati mu mbeera y'emera waliwo ne Chemical Namboze gwe yatambuza sabbiiti nga 2 eziyise ng'agenda agamba abantu nti Nabukera ne Bakaluba Mukasa bafunye ssente okuva mu NRM zimuvuganye so tayagala muvuganya nedda just logically baba nga bafunye ssente okuva mu NRM lwaki NRM teyaze kutenezwa candidate wabwe balina mu race ne baziwa bali Namboze akyakuba Chemical bwatyo manyi mukubi wa Chemical wa Chemical Chemical gano gye kuulamu ng'obudde buyise era nakasaji ka boda kyatuukako n'agamba Nabukera wajja wano mumusabe piki abagulire piki bamuwadde ssente avuganye akumvuganye yesi munnamukono Nabukera mbu okuvuganya kwa Nabukera kuli engineered by government kuli genetically modified by government kati era mbuzo NRM ssente ziyawadde bakandidate baazo manyi aba NRM babawadde mbu ne Nabukera mwe bafunidde Nabukera ne Bakaluba kati owaabwe NRM teyagala waayo kusinga eyagala Anifa okusinga owaayo kati Chemical wa byabufuzi so kakati bw'obiraba ow'emukono akalulu kano beti ali ku kaweweevu oba akyalina okuluma n'ogw'envu mnida si kawewe akalulu k'emukono no tekabanko kakaweweevu ebbanga lyonna tekabanko kakaweweevu jukira kabadde mu NRM mu mukono ebaddemu newankubadde ng'ebadde tewangula naye ebaddengamu mubaddemu kati essaawa zino mulimu omukyalo oyo yavuganyako ku Namboze oyo kati RDC w'emukono bamuyita mukyala Ndisaba Nabitaka mwali kati RDC tomanya ayinza okubaako byalagira nti poliisi yonna eyiike ku ttale ssente RDC jukira yabeera kulya security Namboze yamuvuganya kati RDC bwe yagwa akalulu ako bamuwa bwa RDC president namugamba kati gobeera RDC oliwe mukono sigalira ddala awe mukono kitegeeza ye weemukono ate RDC wemukono ye Fatuma Ndisaba bajjayo kapiteni Yahaya Kakooza onfuna bulungi ne baleeta omukyalo oyo ne basongo gundi holders aba NRM bakyalimu mu mukono bakyalimu bano betwalabanga ba Lukoya Mukome gye bali actually Lukoya ne Mukalumwali avuganyira avuganya bwa ssente bwa district mwali n'abalalala so kiri kyobuuza nti Namboze olaba ali akaweevu kale akaweevu asobola kabeerako mwene enkola ya bolebola bambolera tiikinga naye abantu baga nti tukwetegereza kulonda gundi ne gundi kubanga era bw'oba ogenze bantu sekinomu wano ne Namboze mumufunyemu tombulira buli wootuuka bw'ogenda olabanga babuuza nga si bye bino byakikutte bw'ogenda ng'obuuza omukomo lwakuba nti kati ekirala ekiriwo Namboze omukisa gwazenga afuna ebbanga lyonna bw'abadde nga ajja avuganya nti ne waba kompyuta we ate oluusi aba munafu nnyo nakawalya okumwesiga kawalya alikaweevu ate taata alina kompyuta ate singe katongulu omuyindi tebasobola kamuwa genda maaso kati nti omukisa ogwo gubadde nga weeguli nga afuna omuntu amuvuganya nga munafu kati n'essaawa zino tuyinza ogamba nti amuvuganya si munafu naye bangi bayitirivu obululu bayinza obugabanyagabanyamu abamuvuganya essaawa zino si banafu naye baki bangi kubanga lwaki nti nno si banafu bonna baali babaddeko abakulembeze mu kifo ekyo ssentebe wa district ennamba eyamukono afuna obululu obuba bwenkanankana obwani oba bumaniwe mu paalamenti kubanga bonna bavuganya mu kifo kitya district ebeera nnamba otegedde bulungi kati akakalo kalimu ababaddeko bassentebe aba abamulunda baba webali ssentebe mulimu woman member of parliament mu kalulu ako toyinza mu underestimating yawangula akalulu ke era ye sitting member of parliament aliyo so bangi ye advantage yengo nti Namboze oyo Katonda nenge jamubaliramu ebyobufuzi alinga Lukwago naye abadde nga emyaka 20 gyabaddewo nga tafuna ki
nonda ati ekibimba bwe kyazze ekibimba kigenda okutegula omupiira mu katimba nonda ati ekibimba kyabali mwezo bwe kyazze naye abadde abatafunanga abantu bamuvuganya nga bamuzizi simanyi Peter Sematimba lero Nabira simanyi Luliani Kamiliyoni nga bono balaba simanya ono yeragadi simanyi Ragadi waliwo ne yali wa IT bamitanga Innocent Kawoya ono yakubanga billboard nene mu kibuga awo yakolanga smart campaign so abo bato omukisogo badenga bagwina so currently Mukono nja kugamba nambo zagenda wangula okusinzira kubiriwo kati nebyabaddewo ayinza okola ki okuwangula naye sina margin enene sina margin enene ekyokulala akalulu ako kalimu bakaluba obubine byokubba akaluba baba bitegeera ayinako tachi ya NRM bakaluba temuvanga atenga abaddemu yali MP mu kifo ekyo n'akivaamu emyaka negiyitawo nga mingi oyo ssentebe kati yageza okuddanga komyunga ssentebe wa district ate naye yajja n'obusungu abujjawa tikiti tebagimudiza ne bagiwa Muyanja Ssennyonga kati naga yiyi ale mpada kasanje kama ate tikiti mujinzi jeko nemu abaddo wenaremu chichi kakati Mwenja Ssennyonga yavuganya mu kifo ekyo anyway kati mutu ndakubayinza okuwangula kubanga natubyogera ebifo ebyenda bakale ebiringa ebiri shuwa za Mukono okuyingira mu katimba meya wa Mukono Nkoyoyo akati eresa limu Nkoyoyo yatwala bakansala ewa Genosale oyo yenyine bali batufa butamu tikiti veterinary doctor bali batufu yoyo yenyine yoyo bagenda bakusika okusaka kusaka kubera kosa yatwala wali nga jajja nga Genosale ali wano bwati ate yali amazeeyo ne wa Genosale bagenzeyo banyi obo mazeeyo so oyo mwali ye sitting mayor sawa zino mulimu mayor Kabanda yabadde deputy mu lukiiko lwa council yabadde speaker deputy mayor bajja kutujugiza yabaye Mukono bajja either deputy mayor oba speaker wa district mubaddemu mulimu abo kuba mayor mulimu Mikidadi Ssennyonga wa NRM naye ekyo kibuga naye izo olabanga Kabanda ina upper hand Kabanda Kabanda ayinza akalulu ako kajjayo so kakati wano ku Namboze ani amuli ku race kati ogamba Namboze ali waggulu Anifa ne bakaluba kati bali mu bangi naye bwe katukidde essaawa zino kayawudde kati bakagimuba yawudde tibakyalaga nti mwebali naye kwegamba ngera omanyi nti emisinde giba 25 mutandikira kumu naye gigenda okutuuka misinde 17 nga musigadde babiri bebetwala kati Namboze alina basatu alina babiri alina Nabukeera alina Bakaluba ona bulungi so naye nze mu ndowooza yange ayinza okukwata ekyokubiri kuba Namboze waba wangudde ayinza okukwata ekyokubiri ayinza kuba Nabukeera Bakaluba nakwata ekyokusatu mu bufunze Namboze wadde tali ku safe side naye odds ziri wuwe ayinza okuwangula municipality eyo Nabukeera nakwata ekyokubiri Bakaluba nakwata ekyokusatu wa NRM Dr. Daisy Sonko nakwata ekyokuna kajimu najja mu kyokutaano kajimu nayingira ekyokutaano n'abala ne beegattako bwe batyo nalabye Mulima Mayuuni nga naye awaga ekibuga twakinunula ensi twaginunula Uganda twanunula ekifo kino kyali kiwambatiddwa aba NRM naye Mulima Mayuuni naye kati sawa zino ayinza okuba nga ajja kajjayo naye ali nani state agent aliwa Kibuule Kibuule yateeke mundu uli ku polling station nga I mean ku tale center nga tagala balangize Mulima Mayuuni Mulima Mayuuni izo mukubandowooza performance ye mu parliament tateseza ntabaddewo bulungi ate nga ndaba munnamateeka simanyi nsonga zimanyi amateeka yagasoma naye agenda mu kooti omusajja kuva dda agenda mu makooti oyo kuva dda advocate nnyo kuva dda ndowooza yali ali mu gundi ya Lukwago muwefamu naye ayinza okasika ayinza okajjayo Katonda kamutaase Daniel luli butwali wanaga nti Mukono South tenabasalawo nze ndabanga Kayonda ayingira Maseruka ayinza okujja Maseruka engeri gyali muvuuka omuto Maseruka ayinza okujja kusinza kulaale nga bwe nagira umanyira lubi jagwe nti yakuba laale eyo teyatuukayo bambi kali Maseruka naye
abadde ali mu kukaaba abadde mu kukaaba naye bagenze kalengera Kyagulanyi n'asabirako naawe ekisoga mu kereziya yagenzeko mu kereziya kusendi bali ku ddembe ekisoga ne bamuteekako emikono abafaatha naye Maseruka ayinza okukola ki kati ne Kayondo kiri kyogambye ku Mulima Mayoni ne Kayondo talabiseeko mu Parliament omanyi nti Kayondo abantu namubuuza ne ku bya Ifreeze jjukira naye ali mu kibuga nanga Mazeyo sigenda byogerako alina nepanka gyepankamu tuka mu ofisi ya namawulire ku Parliament mwe tutuula nga bonna bangamba nti oyo Kayondo ffe twamuvaako tetumujja kati interview ne mu field omunoonya talabikafunika omunoonya mu field anaga tusinkane Kampala buruke kagaga nsanga mu kyalo ye alina okwepanka okukwesebungule kati era akavubuka kayinza omukuba kayinza okumukuba nze simulabangako okubalira mulabanga alayira ku Parliament namusaba interview ya Ifreeze ne mugamba okulembera kibuga yo mukono basuubuza abasinga nga Mazeyo sigenda byogera tebinkwatako so waliwo n'ensonga zali za kibira ki nakufula alemereddwa okwogera naye ne mukulu kubo n'agaana ate mu bukiiko ate mu bukiiko simanyi kakiiko nakatuula ne mu bukiiko nze simulabako ng'ayogedde Parliament agifunyemu Parliament abaddewo ye ng'ajja ndowooza n'abalonzi naye abalonzi nyina munamawulire we mukwano gwange twakolanga naye ku EBS awo angamba ne mu balonzi mwali ani Katumba bamuyita party list Kyewalabye mu balonzi ayinza okubaayo naye seba eri abalonzi abagezi abeetaaga okuwulira argument zo ku flow nga tebagala kumanya bino jjukira kati ebitundu ebitundu by'ebibuga MP tebakwetaagamu bingi bakwetaaga ku flow ebitundu ebibuga simwe mukola ebibeera ku flow nga nsereko so byebyo biriyo enda ku mukono municipality Namboze obako omukyale we mukono Shira Draville Amanio Mayor Robert Kabanda mukono south Maseruka era mukono north mukono south ya Maseruka mukono north ye Gundi Mulima Mayoni mukono ebeweddeyo yonna nakifuma aliwa nakifuma naye baba ali bamu nakifuma bali bamukono kati nakifuma waliyo kati nakifuma ye wali Simba Fred Kagwa ayagenda mu DF Simba Fred Kagwa yali awangudde muna era ngo bayitanga Kafeero Sekitoleko mutegere ebipande by'embira byekayunga naye era bikayunga nakifuma bo kyali eno mukono nakifuma bo kyali mukono nakifuma bo kyali oli gye bamuzaala ategeerayo nnyo gwe nakifuma obo kyali mukono nakifuma bali ba mukono so era nzuka ne mulale yabwe bagene mukono Namboze alagayo oyo Gundi oyo erinya linvudde mu Fred neda gobawo kati tikiti era munamateeka bamuyita munamateeka si munamateeka nene amanyira bagafaanaganya oba n'oyo bagafaanaganya Sulaiman Kiwanuka Sulaiman Kiwanuka gwe yawanika Namboze gwe yawanika lale eyo ejuka yaliko ne Muwanga Kivumbi Muwanga Kivumbi amuwanika nga Fred Simba nga n'ebyagundi tebinaba kuba ya tikiti nga ne Simba Fred aga abasajja ne mujja wange ne muwanika Namboze naye entalo kizibu kyazigenda omukola nti life after Parliament egenda muzibwadira okujja kagenda ebweru ate ebweru agenda ebweru kubanga kati wano legacy omukululo because legacy kikulu nnyo omukululo gwoleka mu byobufuzi nenga oyo Kimbowa nze namutemere kubo nafuka kansala kyeza ne mbanja aka contract nga ina kampani yange yola kasasiro mbanyi n'abasobola okunnwanirira okufuna okitegeera ne legacy kyejolese ya ntalo olwanyisiza goni n'olwanyisa goni ne goni bonna n'obasuula mu kitundu n'obakuba wansi so yebyo biri awo era nenga mukono NUP eyinza okweddiza mukono nange ndaba NUP okweddiza mukono NUP eyinza okweddiza mukono neno okulevoza wansi ez'abakansalazi biki era tekola bubi bakansala baliyo balaba nga bamuzinze empulira nti bakansala bamu bakowa Namboze yabajjako tikiti Namboze yakola buli kimu factions ezisinga ziri eno wansi Namboze yabajjako tikiti bangi nnyo abavaako tikiti nga kugaana buganyi kukwata simu ya mukulu andi kati ensonga zabangawo nnyingi boba tomugoberera togifuna boba tokola byayagala togifuna boba okolagana n'amuvuganya era togifuna kati jukira mu campaign eziba zinatera okutandika buli omu asalawo gy'anaatambulira ani alika omuliro ani alika amasannyalaze ntambule n'ani ntambule nabukeera ntambule nakuba ntambule n'ani kati for example bakola babadde mayor I mean abadde Central District Central District okolagana ne bakansalazi otuula nabo kati mubamwera abajja gy'oli kati abuluwa lutale eri beti tujja tambula naawe ssentebe waffe tujja tambula naawe MP agamba abo batambula n'abakaluba temugibaddiza tikiti
yadde bino ebibuuzo bibaawo sebe wagudde ebibuuzo babuuziza mission y'ekibiina babuuziza biki n'obigwa ate mugamba kati nambozi naye era ssebo ekya tikiti kati weebuuza kati nga tikiti ya Nabukeera Hanifa yakola ki talina mukazi wattu Innocent Sola ali awo bambi naye kamusabira ayingire ajja yingira naye bw'ayingira NUP ebeyingire bale batayingide officially aba NUP lining nga magoola ukyagalubanga media NUP egenda funayo MP alirindi naye kizibu okutujja bituukako ebyeri naye kyeŋŋamba nti talina kye yakola omanyi Katonda omuntu kasita akuwala naye nga tomulina kye wamukola kizibu ebikole mu kukwata ekituufu naye bw'obanga olina kye wakola ekyamazima nga wakuba akasente kange naye musajja Nabukera ebyomunda Nabukera yagana kuteekayo kasente yagana kuteekayo kasente ate ne wabaawo IST bidder nati baba babidinga sebo IST bidder badde kulejo lero nyino omusajja njogedde ku Namboze nti Namboze takyalina n'amaanyi banne takyasobola kuwa lukuŋŋaana yekka musajja w'emukono n'akuba alaka abadde mu nkambi ya Namboze tonyemerera Namboze naye ekituufu kiri nti Namboze amaanyi takyagalina nga lubi Namboze jasi nti Mukama yali yamuyamba n'azimba erinnya kati erinnya kwatambulira nina ababodaboda we nabadde wa boda n'aŋŋamba Nabukeera nze bukyanga ayingira parliament siddangamu kumulaba ne mubuuza ate ye Namboze wamulaba ddi nga naye talina ansa nga bona tebalabikanga seza Namboze tamulabanga ne Nabukeera tamulabanga naye kati Nabukeera ekimukuba tasobola talina kigambo musimu ogezi ate Namboze abadde ne platforms Namboze alina oba ne kaledio mu nyumba ye waka nawe lwe yali antwala mu berenga mu recordinga nosobwa diro yenene bwete nsava diro kinaye bakuwa asola kuwa olaba n'omukumi bodyguard ya mu politics nze myaka 14 yamudduse kali wa Hanifa badde okimanyi ono gwe nabyalajana nabyalajana ntibagala ku moto yamudduse ne mutabani we yalinga atambula naye gwe bayitanga namugere banga lyonna yamudduka kali mu DF ye Mawanda ali gundi personal assistant yamu amuvuganya ne Mawanda ali mu race naye ali ku DF Mawanda avuganya ku kicho kimwe amuvuganya ayali PA we ala ni Mawanda avuganya ekyo Kaketo Namugera naye yaliko era muyambi bwate era naye amuvuganya yeta amuvuganya naye ali mu administration ya DF ali mu administration ya DF kati no gundi we yangambo yali bodyguard we myaka 14 ye yamulemesa ne tikiti yobwa kansala kati ali ku mupiira yagana yateka imbera yo nunu butafuna byabikola abadde nga jabikola kati kile kyo gano gendo ku recordinga juza abana muli bangamba bagenda alina gye batwale ne bakola nabaga tugendeka mbakoleko ne bazivuga ne zitunule wakao ate gakawe nasoka babawa emmere omuchere omulumanga tekulimba ne bali ana baga ati twagala muchere unalebo twagala fo tukoleko tugende mbubali abana 20 najja n'emitwalo 9 jibatase mu ntamu byentambula nze nali ku parliament waliwo omusajja bamwita Salongo ku parliament wa radio Sanyu Namboze ndowooza ye Salongo yeddira kya Namboze kye yeddira Kobe mama wa Salongo ndowooza yeddira kya Namboze kye yeddira kati abamwita maama mami yayise press conference kati lumwa ngamba asanga mu lukuba ku parliament wayi togeze mu press conference ya mami konza mumami wagaba omutwalo nze ngene ntole esawa 2 kati nkumba pa ku madaala akuwulidde ajja janguliro ngenda emitwalo ebiri nayenga abagobereza abatulaba bino tubyogera mu tulina gwe tuwala naffe tuli ba analyst tukubulira ekituufu ekiri kuki ku ground ono we mukono ebyenkugamba bye biri kuki ku ground sina gwe nkonjera sina gwe mpayiriza nkugamba ng'ebintu ebitambula mwami Kajimu yasirise nnyo lweza badazi kuba nengera omanyi nti kati katuka ne kalage side kati ye deputy kalimu nnyo kamaze dolage side deputy kalimu NRM President 7 yabaddeyo mwabire yaddewo nabirabye nga bakuba propaganda chemical ndoza chemical wabyabufuzi oyo yabafuzi chemical speaker gwe yamukuba ebyabufuzi nana abiyete ne Kyagulanya adda mu speaker ate ebyabufuzi beto bibeera onkuba leero encha nenkwato muzinda nange nenkwabya nange wenfuna muzindale walala nange nenkusabula nemaza nenkugamba ojimanyi mukama wange abaddeawo embera yeje mubekula amasimu namugamba wayinga ngonkuba nnyo kati nze kankoleko olumuka nakantu bankanyumye
Kankaji myona de butajja kunyiga obata Honorable cyane kwa mukwano gwangani Lutamaguzi nayo nyumya simukwano gwo atabarangako nakaseke nyinayo Alani Mayanja yekka ene makaseke nange ndi Alani Mayanja yali nakaseke central ono wa south central naye Alani Mayanja yingira yi twali rumu mu modoka ya mubaka naye kati jogedde ate erinyali ne twali mu modoka y'omubaka nga mugikwate kuzoseneza baba bagende bebuze ku bantu nti simanyi yali tekaki bagikwata Kisanja kujawo myaka 12 bba kujawo myaka ku bukulembeze bw'eggwanga Bisanja myaka bajjako 25 jali myaka Bisanja byava mu Bisanja byava 25 jali myaka 2017 kituufu kati mu kubalaleze ebyobufuzi banabufuzi babere bakungananga wamu kati Lutamaguzi nga MP wayo area Sala Najuma nga human member of parliament nga wa NRM Lutamaguzi nga wa DP etandise crossing okujja mu ki people power eso people power etandise okujirira nga Sala Najuma nga wa NRM kati waliyo munamawe gwatanga Esther Nakawoya mumanyi wa top Esther Nakawoya kati flaga bearer NUP akajayo namba ajja kulwana Kabe Lutamaguzi yennyini ajja kulwana Lutamaguzi ali kunsereko ali kunsereko bananyini sente nero akuba nti sente zisinga amanyi g'abantu naye ate wabeera ne sente zisinga amanyi gasinga era waliwo amanyi we gasinga naye abantu basigala basinzeeko kati kali eri akantu Esther Nakawoya obani yamubalira nti ajja atuule wali Lutamaguzi amuwanike nga omanyi buli omwana ayeripa wali omunene awali amasanyalaze Honorable mpanike yokka abantu bandage biki kati ffe tuba tuli awo ne Lutamaguzi nga Sala Najuma amukubira Honorable kulamusiza ate gwogenda okuwanika omwana amvuganya ssebo ate yali amuvuganya anti olwo Nakawoya ng'atandise okulaga kyawuma n'empi wayagala omukyala akubira Honorable akubira Lutamaguzi Honorable ne ba Honorable beekubira omu wa NRM omulala wa DP ejjamu NUP ejjamu people power amuga Honorable bangambye omwana oyo ali kulaale yaawo nefuba omusembeze yave waawo maaso fana ite kimukwata ko Lutamaguzi atali amutaddewo nze Honorable sinatuukayo simanyi kiriyo Lutamaguzi simunevuga yabyako bireke kazenze nkwadde nze mbamanyi wewe batagamba gwofuba engeri yonna ave maaso ebifaananyi tebimukwata tafuna akazindaalo ate n'abamawulire bagambe kubanze ngendo basasula bayise kamera bagiyiseewo bwe bati temulaba nti yabaddeko ku lukuŋŋaana nkugambye abaana babasalamu so kyekyo bambi kakati simanyi obaana eno bwe bitambudde eno naye nga general Mukono bwato bwali tusuubirayo NUP obuwanguzi bwayo Dr. Daisy Sonko wa NRM munafu nnyo ekigenze ate NRM kyonga ekibiina nakyo kinafu NRM kyonga ekibiina kinafu NRM asemba okubeera n'omukulembeze w'amaanyi mu Mukono yali Andrew Ssenyonga yankubira nako emabegako Andrew yali meya yali Central District Andrew Ssenyonga yasemba okubanga omukulembeze w'amaanyi okuvuganya ku bifo ebyenjawulo Mukono awangula NRM katolwaliro bidalamu mpozi tujja kwogera ne ku Kibuule oba side zeeri Kibuule fakita ze ziriwa alinako kumanyi g'abantu tagalina wadde ekitundu kyago naye yabakola ki abantu beeyo waliwo be yasenda ku ttaka waliwo abaafa nga baga nti yabatta batya nga bafa batya babattira ku ttaka maka ne babookya ne babasenda ne baswereri then ne arrogance ye okwogera nga akudaala kyofotogabe kyekigendera omukubya okwogera nga tafaayo eri muntu gwayogera waliwo olunaku lumu baali bamuwabiddemu ebyo ebyemisango nagiramu erikopita Mukono omulamuzi nasooka naye naddukayo n'omulamuzi nasooka ajalabe ku erikopita alayo ku erikopita agenda osala omusango ye ate bwegwa ku kooti egwa ku kisimbe kya kooti so kati ekyo nakyo kisobola omuwalanya musajja wattu arrogance bujozi arrogance bugiye kubya ddala abantu ebyo yampaye yabamma ebyo ngo bigamba abantu oyo muveeko bikubiza ddala kati ebyo factors zezo ziringa zikubiza Kibuule naye nga tabadde muntu mubi anti bikufula omubi ngamba mu buweereza bwe buli we yaliko mbaka parliament alabika siri wa south naye alabika yaweereza bulungi we yabeerera south yeri oali wa baita batya Mbarara Mukono Mbarara wawa
awono obolo kyali ne mu municipality awo ate ndaba amakago South eri eyasobola okuba ye amakago gasobola okubeera kati mukono yona yemu so gamba obeera nga osula katwageze wano Lubaga bwoba osula wano Mengo wano eno si Lubaga South eno Lubaga South tosobola kuvuganya wali wakawalya osobola kati South ye Katosi Katosi eri erikwata ekisoga ndiraba kisoga paka Katosi ku mwalo ye mukono South kati ate eno ngodda Bugerere Kiyunga eyo obetera no mukono nokwata bwoti botuke mukono mu junction yabawo nokwata oti kati ye mukono North era mukono North ayawukana wane Kalagala ku Gayaza Road kasa ayawukana ne Kira ndowooza Kirala ekali awo ayawukana ne Kira kituufu Kira then mukono n'atandikira mukono North katika municipality ko kali wali kibuga wakati actually municipality ina amagombolola abiri mukono Central Division ne Goma gegoka namboza avuganya amagombolola aga abiri gokka ne bale bamutedeko tabo nabo bali kwago gokka oba concentrating bunyikiza Goma na Central Division notwala ekintu ne wesirikira notwala ekintu kawuluke mukono nako kagenda kubeera ebyalo 7 I think ebyalo 7 bwimba seera bidde biringa ndozansi nzavuga mu bina gomula mu mingo ogagasa kati mukono municipality race ne mukono district yo nokutwaliza mu tugenda gireka tujimaza tugenda kati tugenda kundagano wakati wa Magola walukaga NUP n'ebirala so tugenda koma wano olwaleero sebonze nzenze nyanjule danze osibula tugenda koma wano olwaleero tutandikirawo naku olulala akuume atakumira mpeera